okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa ampuliriza era eyeekuumidde ku Avento Media Productions 3ABN Uganda. Kwanirizaako nate ku nkya ya leero essabbiiti ey'essanyu ke kamwenyumwenyu k'olaba. Tinanga olumaliriza wano Misinde kubeera nga ate nnyongera okuyigira ku bigere bya Mukama. Gwe leero genda kusabira wa? Oyigidde wa leero ekigambo ekiwoomu? Obudde bwo obwa leero obukozesezza otya? Ogenda kwebaka, ogenda ku kkanisa? Ogenda kuwummula, ogenda kweyongera okuyiga? Ogenda kukola bya Katonda oba okyali mu bibyo? Weeraliikiridde oba ofunye obuweerero ndi awo kati wiiki eweddeko? Byonna ng'obikola Bayibuli etukubiriza ndi bulikyo omutima gwo amaaso kye galaba okukola kikole n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'obulamu bwo bwonna. Ate era Bayibuli yennyini n'etukubiriza Matayo 5:16 ndwogedde nduddiŋŋana nja kusaba otuukeyo olwesomere. Mu Luzungu lugamba nti therefore let your light therefore so shine that whomever will see it will know that you serve a living God. Olwaleero kuliko omutwe ogugamba nti atuleeta mu maaso ge. Nga sinaakutuuka eyo yonna lwaki nyanguwa? Abaweereza ba Mukama tulina essanyu lingi okubategeeza ndi kati ku Play Store ne ku App Store kwe tuli nga Avento Media Limited. Ate era naawe azenga ateekayo obuwagizi bwo tukwebaza ak'ensusso kubanga Mukama ayitiddemu ggwe nange okusobola okubeera ng'omulimu gukolebwa mu nsi yonna. Ate nate waliwo omukisa okubeera nga osobola okubeera ng'owagira omulimu mu ngeri ya Momope oba Airtel Pay ng'okozesa Momo codes zino wammanga. Airtel ekozesa 439785 nooti kanjiddemu 439785 nooti eyo ye Airtel Pay merchant code. Ate era MTN ya 838983 MTN Momo Pay. Ezo nno zombi zireeta erinnya Avento Media Limited nga wonno kyonna ky'otaddeko oba 1,000 oba mutwalo oba mitwalo 10 oba kakadde zituuka butereevu ate enkola ya bwereere kyenalabye ku bupande bwonna kwe nayingidde mu kifo kino eno. Kitegeeza ki? Titeeka ettaffaali ku mulimu gwa Mukama ne Mukama. Saagala kwogera ndisiga nedda. Weereza Mukama n'ekyo ky'olina. Mukama akuwe nnyo omukisa nga tutandika okuyiga okwa leero. Nzikiriza nga wasuze bulungi. Oba tewasuze bulungi nzikiriza ng'okyali mulamu era ekyo kisaanira ddala okuweebwa ekitiibwa. Mukama n'agulumizibwa mu bulamu bwaffe. Katuwombeke tusabe. Omutukuvu Mukama Katonda twagala ennyo. Ffe baani okubeera nga tukyali balamu? Weewaawo ng'ebizibu bibadde bingi okuyita mu wiiki naye era otusobozesezza okumalako ennaku 7 endala. Mukama nga tweteekerateekera okugenda ku bigere ebyo. Kwegayirira okwagala kwo kakubere mu mitima gyaffe. Mukama amagezi n'okutegeera ebiva ku ntebe ey'okusaasira kabituwambaatire. Tuleete eri entebe yo. Tuze bujja Mukama Taata. Okwagala kwo okw'olubeerera kakutukulembere nga buli kaseera ng'otutereeza okuva mu makuba makyamu.
Mukama ng'oyongera okutwerokolera. Mukama erinnya lye ekkulu kaligulumizibwenga emirembe n'emirembe. Tusabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Zabbuli eya 43 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna. Ebigambo ebikozesebwa omuwandiisi binnyumidde era nalyagadde naawe obiwulire. Bigamba nti kale otume omusana gwo n'amazima go, ebyo binnuŋŋamye, bindeete ku lusozi lwo olutukuvu ne mu weema zo, ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange eritasingika. Ne ku nnanga ndikutendereza, ayi Katonda, Katonda wange. Olunyiriri luno ndugeraageranya n'olunyiriri lwa Zabbuli 122 olusooka oluga nti nasanyuka nnyo bwe baŋŋamba nti tugende mu mpya za Mukama mu yeekaalu ya Katonda. I was glad. Simanyi gwe owulira otya leero Sabbiiti? Owulira otya muli? Natandise nkubuuza oba ogenda okwebaka oba ogenda okuyiga oba ogenda ku kanisa ki oba ogenda kuyigirawa. Nze nkuyise waffe Ttula. Era awulira emirembe ng'otuuseewo ng'ogamba nti nze Timothy nze yampise. Era nange ntindiza eggendo nga nzize kusinziza Ettula. Nze nja kwaniriza. Ate Mukama ajja kusinga nnyo okusanyuka nga osinzizza mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga tugamba ndi asanyuka nnyo okulaba omuntu atagirabanga kikolibwa wabula n'agirabanga omukisa Sabbiiti. Nsonga ki? Kubanga Sabbiiti ke kabonero akawula abaana be ku balala bonna. Simanyi gwe kiki ky'oyimiriddeko. Naye nze nina eŋŋombo ndi ebitali mu Bayibuli si byange ate buli ekirimu nkola bukozi. Oba nkitegedde bulungi oba sikitegedde bulungi, Mukama agulumizibwe. Wano eno okutambulira ku mazima ng'ekigambo kya Katonda kivaamu obulamu obw'okusinza. Kireetawo obulamu obugulumiza Katonda. Jjukira gwali eyo Mukristaayo atali Mukristaayo nti ekyamazima Bayibuli zigendanga ezikendeera. Mu population balwana okuzirwanisa. Mukristaayo gwawuliriza. Naawe atali Mukristaayo ng'ebigambo bino obadde tonafuuka naye okubiwuliriza kikufuula Omukristaayo. Kubanga bigambo bya mazima ate bya ddala. Nti kati gwe ensi gwetunuulira n'esoma esobole okutegeera omutonzi oyo gwe wakkiriza. Gwe ensi gwetunuulira etunuulira oyo Katonda gwe tugamba ndi waakwagala emutegeerere ku ggwe. Ye ggwe buli kyokola bakijaajinga, buli kyoyogera bakisazaamu wakati ne bakyekenneenya ne balaba oba ddala omuntu ali ku ssaalyo kisaanidde okumuvaamu. Naawe naliko nga tukola eyo ku workshop nkola welding ne carpentry. Omusajja kyava abuuza nti ekyo kisoboka ekyo? Nange ne mugamba nti kyandibanga kigaanyi. Kyava nzijjukiza naga nti naawe Omukristaayo okkiriza ndi waliwo ebisobola okugaana? Nawulira nga mpewuse ate nga nswaziza Mukama Katonda wange. Kyesaalyagadde gwe nange tuddemu tukole. Kubanga ye Mukama bw'atuleeta mu maaso ge atuyigiriza ebirala byonna.
okumwesiga, okumweyuna, okumwesigamizaako buli nsonga, okubeera nga ye kyekiddukiro kyaffe. Nakugambye ngenda kukunnyonnyola oluyimba, naye oluyimba olwo oddayo n'olusoma, lusome busomi, okuggyako nga lugaanya ojja kuluyimba mpola mpola. Ojja kutegeera nti byonna bye tuzze tukavaringa mu wiiki eno biri mu luyimba olwo. Yesu bwe yatwagala n'assalawo abeere ng'ekifaananyi ekyali kituvuddeko eky'obwakatonda alwana okukikomyawo. Y'ensonga lwaki olwaleero tulaba wano ng'agamba nti kale otume omusana gwo n'amazima go, ebyo binnuŋŋamyenga. Mu Yokaana 17:17 bw'oba osomayo, essala ya Yesu Kristo egamba nti batukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Ekigambo kya Katonda gwe musana era ge mazima. Lwaki njogera bwe ntyo? Tikubanga amazima we gajja mu bulamu bwo, emirembe gijja kujja. That is an assured case. Era essanyu lyo eritasingika lijja kubeera mu ago amazima gonna oba okkiriza olwaleero. Ne ku nnanga ne onaaba ng'olowooza biki eby'okuyimba, biki eby'okutontoma, biki eby'okutendereza Mukama, ojja kwesanga nga Katonda wo yekka yakuli ku lulimi. Bw'atero ogamba east, west, right, left and center. Ojja kwesanga nga Mukama ye ntabiro y'ebintu byonna ebiri mu bulamu bwo. Era kireetawo obulamu obugulumiza Katonda. Omuwandiisi wa Zabbuli yeegomba okugoberera okuluŋŋamya okwa Katonda. We yeegomba ekyo kyamuviiramu okugenda mu maaso ge, okutabagana awamu naye n'okumusinza. Bw'amaliriza okumusinza, ennyiriri zino zonna era zitegeeza n'ekintu ekirala ekikulu ennyo: okwaniriza omusana mu bulamu bwo. Bw'obanga bweyongerayo, tulaba nti okwaniriza omusana ogw'enjiri, amazima ag'enkomeredde, era gano amazima ag'enkomeredde ag'enjiri galeeta abantu butereevu mu kubeerawo kwa Katonda. Nga tuli ku nsi tutabagana wamu naye okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, kubanga Omwoyo Omutukuvu ono ye mutabaganya waffe asinga. Naye luliba lumu ne tutuuka mu kifo wennyini Katonda w'atuula. Eyo amiina, kubanga Yesu yatugamba lyeri ekkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye. Era n'atutegeeza nti mu ggulu ewa Katonda mayumba mangi. Singa tekyali bwe kityo teyali tugambye. Naye n'atukubiriza nti kyavudde alina okugenda atuteekereteekere, bw'alimala ajja atukime eyo gy'ali naffe tusobole okubeerayo. Ekyo si kyamaanyi. Isn't it worth fighting for? Kyebuuze nga nze wenkyebuuza. Olunaku omuwandiisi lwe yawandiika ekyokuyiga ekya leero, kyekyali ekijjukizo eky'omwaka ogumu bukyanga maama we ava mu bulamu bw'ensi eno, bukyanga yeebaka.
ng'ebula ekiseera kitono maama we awummule. Omuwandiisi ono yafuna omukisa okusoma ku byafaayo bya maama bye yali yawandiika bwe yali nga yakayingira mu ttendekero. Era maama ono yayogera ku buli kintu ekikulu ekyali mu bulamu bwe omwali n'okukkiriza Kristo. Oyinza okiyita eky'olubalaato okugamba ndi nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Naye mulimu bangi be kiremye okwatula, ate mulimu bangi be kiremye okugoberera. Mulimu bangi be kitendewaliza, kubanga kino kikugobya ne ku mulimu gw'obadde okola. Kubanga Yesu yagamba ndi if you love me you'll keep my commandment. Oba onjagala amateeka gange. Kitegeeza ki? Obanga obadde okola ku Sabbiiti yagamba pause, come and worship, jangu osinze. Nakujjukiza nti mu nnaku omukaaga kolanga emirimu gyo gyonna. Ennaku omukaaga eziriwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Olwa Friday teekateeka Sabbiiti, olwa Saturday genda mu kanisa yo osinze Mukama oyongere okumuyigako. Kale ekigambo okusalawo ndi nzikiriza Yesu ng'omulokozi wange kiwulikika ng'ekyangu naye kimmezze abantu bangi okutuuka ne mu kaseera ndi kati tulwana okubeera ng'olunaku olwo tuluyita lwa mukaaga. So nga ate Bayibuli ne kalenda ezatandikawo okuba kati edit nnyingi. Kalenda zaalinga zigamba nti Saturday 7th day. Naye ne w'obikula dictionary kati ekulaga nti 7th day can either be Sunday or Saturday or even Friday. That is according to religion. Mukama tusaasire gwe yinza okiyita ekitono. Naye tulaba ndi waneeno maama mu bikulu bye yali asizzaamu ekitiibwa mwe mwalina okukkiriza Yesu Kristo. Okuyita mu bulamu bwe bwonna maama ono yatambulanga ne Yesu, yamuweereza n'okubuulira abalala n'amubabuulirako. Nina ekitabo kye nasoma, ekitabo ekigamba nti A Positive Church in a Negative World. Mwalimu topic eyogera ku lugambo era ng'erukuba ndi lubi, naye olugambo si lubi singa oba olukoze mu butuufu bwalwo. Kola olugambo ku Yesu, kola olugambo ku ngeri gye yafaamu ku musaalaba. Wabula terujja kufuukira lubi era olw'obulabe singa otandika kugeya neiba, singa otandika kwogera ku musumba wa bulidde obubi, singa otandika kwogera ku biki munno by'akoze ebigenda okwesitaza abantu. Era ekitabo ekyo kikomekerera ne topiki egamba nti your name is safe in our books. Kitegeeza ki? Ndi weekwata Yesu Kristo obeera safe okusinga ebirala byonna, kubanga ye ekyama kyakikuuma nga kyama. Era ebirungi byonna biri mu oyo. Ensonga lwaki wiiki eno tuze tumutunuulira nti obwesige bwo buteeke mu ye, kuba abantu b'ensi tuyiwa. Olaba nze n'ombulira ekyama kyo ntandikira okugamba olaba ye kimulemye. Nze ani agenda okukikuuma? Onteekamu obwesige n'ogamba kankubire ettimu yananyambisako ku buyambi buno. Nange nenkwanukula ndi olaba gwe zikubuze akola kati olonze. So abantu b'ensi tuyiwa. Ensonga lwaki Mukama ng'atuleeta mu maaso ge tusaanye okuteeka obwesige bwaffe mu ye, tulyoke tuketegeere ndi byonna ebiringa ebituyinga abisobola. Era maama ono
Awo lwali lumu mu mwezi ogwokubiri nga baganda be bakuŋŋaanidde wali ku ndiri nga maama mulwadde. Maama nassa omukka ogusembayo ne yeebakira mu Mukama waffe. Amiina. Tera okuyimba oluyimba olugamba ndi ekiseera ky'omusango kituuse, oliyimirira otya? Nga wabiwulira n'olemererwa okusalawo, nga wasalawo n'olemererwa okutambulira mu kye wasalawo, nga bwe wakitegeera wagaana okugabanyizako ne neighbour nga kiribala kya nsaalwa. Omuyigiriza omu yatugamba nti eggulu liribeera ng'endabirwamu ebisenge byalyo, ng'ekyamazima gwagenze mu ggulu ng'olina gwe wagaana okubuulira nga yali mu busobozi bwe okutereeza, akulabira eri mu ndabirwamu n'agamba gwe gw'ovuddeko obuzibu okubeera nga nze ndi eno. Onookikiriza ekyo? Muleete abaana ba Mukama mu maaso ge, mubuulire olugambo olwo olulungi. Gossip the good news. Be a gospel worker. Kyenva nkubiriza nti buli asoma ebigambo bino, bw'obanga teweetwaliranga Mukama nga mulokozi wo, nkwegayiridde. Ebitabo byonna bye nzize nga ngezaako okusoma ebinnyonnyola bigamba nti buli eyalina omukisa n'atagukozesa gumusinga. Abamu tutera okwekwasa nti amanye ebingi alibuzibwa bingi, amanye ebitono alibuzibwa bitono. Zikusanze obanga wafuna omukisa ogumanya ebingi n'otabimanya, kubanga amateeka gagamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. Kikolerwa leero nga weetwalira Yesu. Biki ebyetaagisa? Weenenye, yatula ebibi byo eri Kristo, omwesige, ajja kukulokola. Waayo obulamu bwo eri Yesu nga Mukama, era alikuluŋŋamya ng'okyali ku nsi. Bw'alikomawo alyoka akutwale eyo gy'ali. Owulira otya muli? Kubanga nze nzikiriza nti bw'otasalawo kati, ennaku eri nti emagombe teriiyo kusalawo. Bw'omala okufa bw'oti ng'ebitabo by'eggulu libibikako mu nnaku ey'ekitalo, oba tewasalawo ng'ekyo ekitabo bakiteeka ku kkono ndooyo wa Geyeena. Bw'obanga obadde osazeewo, obanga obadde otambulidde mu makubo ge ng'ofubye, saagala kugamba nti ate okufuba kwo kwe kukutuusa mu ggulu, nedda. Kkiriza Mukama, weenenye ebibi byo, tandika okupracticinga embeera ey'eggulu, tandika okweyisa nga bannaggulu bakola batya, bakisa, bagumiikiriza, baagalana. Weeyigirize empisa ez'omu ggulu. Mukama akumpera omukisa, kubanga essala yange eri nti Mukama nyamba okugobereranga okutuusa lw'olikomawo okuntwala ewaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Katwewombeeke tusabe. Omutukuvu Mukama Katonda, tukwebaza nnyo nnyini ddala okubeera ng'otukuumidde mu mpya zo okutuusa n'olwaleero. Mukama Taata, ate tulisanyuka nnyo nnyini ddala ng'otukulembeddemu otutwale eka mu butaligwawo. Mukama Taata, leka nno tuleme kubyeyagaliza ffekka, wabula nga tubiwulidde, nga tubitegedde, ate ka tubitegezeeko ne bannaffe babiwulire ate nabo babitegeere. Okusinga kwa byonna, teekateeka emitima gyabwe babikkirize. Mukama, kubanga eryo ly'essanyu ery'eggulu.
ng'ekifaananyi kyo ogezaako kuddamu okukizimba mu ffe. Mukama atereka ekitangaala kyo kyakire buli wamu, buli muntu. Leka ekigambo kyo kituuke ku buli kutu, ate okuwe okusalawo okulungi. Mukama Taata beera naffe okutwaliza wamu, beera na buli muntu agenda okuyimirira ku kituuti okubuulira ekigambo kyo. Omukisa gwo ogw'enjawulo kaguweekere buli mugenyi yenna anaatanula ekigere okutuuka mu mpya zo. Buli musinza yenna aneewaayo okugenda okusisinkana olwaleero. Gulumizibwa otenderezebwa ebbanga lyonna. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.